Kitalo buno Kadama asse boss we era wenjogera naye bamutwala kalabba naye mukazi wattu ali maziga amayitirivu nga bw'okiwulira naye nga wasuze oti asibite gwe n'omulungi ampuliriza Ochano Media Koli subscribe for more updates like share and comment tuwulabire okunyiga notification bell obenga notified when take out video empenyongera bajukiza mwenna abaana bakomo after Ramadan jana airport pick up tulina Ramadan discount emiwendo giri wansi ddala mujje booking ng'obudde bukyali mwenna abaana bakomo after Ramadan okomawo gwakuno okomawo gwakutaano okomawo ddi mwenna abaana bakomo after Ramadan tulina Ramadan discount ogenda kisanga wange jinja ogendera ku mitwalo 15 yiganga mitwalo 2 mbalala mitwalo 35 mbale mitwalo 3 ogenda kukisanga wa n'emiwendo emirala nga bw'ogiraba wansi awo kayonga mitwalo 15 mityana mitwalo 15 ogenda kisanga wa Mujje tutambule ffenna enamba yaffe eyo ku screen eri 0704444058 wabanga tolabako kitundu gy'olaga jangu ku WhatsApp gwe nawe ali serious jangu ku WhatsApp twogerezeganye ng'obudde bukyali musobole okubookinga ng'obudde bukyali tolinda kumala kufuna ticket bw'obanga okimala kumawo after Ramadan jangu twogere tuteeseganye obookinge ng'obudde bukyali era mbalinze katweyongereyo olabe Kadama munaffe munange yasse boss we kyanaku nnyo kyanaku ddala. Well, I got grandpapa died, but they are bringing police with camera that I'm the one who killed their father. That I'm the one who Kyanaku nnyo tusaba Katonda asula munaffe ono amwongere obukuumi amuwe second chance kubanga Abawarabu bawaayiriza Abawarabu babeera bamanyi buli kintu ekiba ekituusewo Kadama yabeera akikoze Omuwarabu aba tayagala muntu waafa aba ayagala test bwe Kadama gwabeera afaamu bw'oba akagiri ke bamuleetedde poliisi nze ngamba ye yandigenze ku poliisi oba ku poliisi abeera safe mukko okusinga ng'akyali mu mikono gy'abo abantu kuba basobola omutuusaako obulabe bwonna ate nga poliisi zeeyo bo tebakubanga poliisi za Uganda tebakuba suubira nti bakutulugunya nga poliisi za Uganda yo yadde obeera bali kupanishinga nti omalayo ebbanga lye babeera bakusalidde ne babeera tebakutuusaako bisago tebakutocharinga oba tebakutulugunya physically obeera wekuba wakusaavinga kibonerezo kyobeera okisaavinga naye nga tebakutuusaako bulabe naye abo abantu basobola okwettira omukadde waabwe abadde mulwadde ate bagamba mu Kadama yamusse babeera nga abagamba nti ku sayidi eyaabwe Katonda tagera nti omukadde waabwe alina kubeera mukadde paka talina kufa kyanaku nnyo kyanaku ddala nsaba otwendooze mu comment section gwe oba gwe sister afona mu magezi ki oyo Kadama ali ku screen yasse boss we ali mu maziga agatagambika akaaba nnyo nti omufirisuuti yamugambye yasse boss we eno vidiyo yange egenda eri bakadama naddala mu abalabirira abakadde naddala nammwe abakeyunga bwa Kadama ekisookera ddala omufirisuuti awaayiriza omufirisuuti ayagala entalo bagambye bakutwale ku poliisi tizipete ne bakutwala ku poliisi nobeera safe bano abantu be bantu abaagala entalo do you getting me be bantu abawaayiriza be bantu abaagala okubasinza nga bakatonda bano abantu betukolera bano abafirisuuti beegulumiza ono omwana ayinza okuba nga abadde alabirira mukadde n'afa ne bagamba nti yamusse abakadde beeno babeera balwadde essaawa 4 babeera basemberedde entaana kufa naye olufa bw'ati bagenda kwayiriza Kadama kubanga Kadama yamadde amulabirira bo tebasobola kitwala nti omuntu waabwe yeefiiridde era bagamba nti Kadama yamusse era buli Kadama alabirira omukadde beerawo ng'okimanyi osabye Katonda odizibwe Uganda nga boosi w'oyo omukadde tannaba kufa kuba waafa bagenda gamba nti gwamusse do you getting me naye ng'ate munnange se gwamusse beera bakusibeko ekisango bagambe nti Kadama asse maama waffe oba asse taata waffe naye ng'ate siggwe omukadde nga yeefiiridde abantu beeno eva babeera balwadde abakadde beeno tebava ku macupa tebava ku bitanda eva babeera ku mpeke naye olufa bwati nga bagamba nti gwamusse omukadde n'oba nga badde mu myaka
+, nga seberedde okufa n'amalafu bagenda gamba Kadaama gwamusse. Buli kimu bagamba Kadaama ate baagala entalo. Omufirisuuti ye mufirisuuti ateekawo olutalo nakuleetingawo olutalo naye nga terulina nnoweya. Luvuddewa nakuleetingawo olutalo ate baba bakuleetingawo olutalo babeera bonna bamanyi babeera abantu nga bonna bamanyi kati kuba n'abasatu kuvaamu omunajja n'atankula olutalo kati wakulaba nga nawe Kadaama tuli mmere ng'obeekalidde nga nawe weekazizza kuba nga baba badde abasatu omu n'atankula olutalo kubasigaddewo ababiri kuvaako omunajja n'akugumyagumya n'akugamba no just bibaddewo ebiti biveeko kumbe nga bonna beeteesezza. Omufirisuuti wakugamba nti obbye ssente ngenda kutwala ku poliisi mugambe ntwala. It is better n'otwala ku poliisi kubanga nja kubeera safe. Omufirisuuti wakwekaliza muntu itwala ku poliisi mugambe ntwala. Mugambe ntwala, it is better n'embeera ku poliisi. Omufirisuuti wabulwa ku ssente agenda gamba nti Kadaama yazibbye. We wayitawo at the moment ne bafuna ezo ssente nga tamala yeetonda. Mukwano gwange omufirisuuti wakumanyiira nawe mumanyire. Wekyetaagisiza. Mwena abahasula abali mu nsi za Buwarabu nsaba Katonda abongere obukumi kuba bannange si kyangu ennyumba y'Omulabu tebeerekamu ennyumba y'Omuwarabu tekolekamu. Nsaba Katonda abongere obukumi essaawa yonna omuswimba gukugwako nga tomanyi oba nga togenderedde. Nsaba bakozesa comment section otwa endowooza oba osobola otuwa ku magezi sitaafoni yandikoze atya bw'obeera ggwe era wekikutuukako ggwe oba ggwe okola otya. Kati oyongereyo tuwulire engeri Rama gye yavaamu e Dubai kuba Nasembewo balaga nga Rama wakudipotingibwa ne Doniasia. Kati tulabe engeri gye yavaamu e Dubai. Embeera yatuuka n'esooka n'egaana. Kituufu ebintu nga bigaanye, embeera egaanye. Embeera we yagaana nenkubamu akafaananyi neŋŋamba okubeera wano eno n'okudda e Kampala, what is the best solution? Nentunulatunulamu neŋŋamba kansooke ngome embeere wano. Era we nabeerawo mu Dubai nalina emirimu gye nnina okwasaganya kuba right now I work with the government of Uganda. Ne bampeereza invite nga waliwo emirimu gye nnina okumaliriza ne bakama bange gye gino emirimu gy'ondabamu. I've been working with this group for a long time. Kati ne bankubira essimu ne bampa air ticket ne banfacilitatingira buli kimu, hotel booking byonna, ne nkomawo mbeere nga nkola but still Dubai nkomawo cause I still have my ID. It is for 2 years. Nakomawo kukola ndi ku freelance. Ekigambo freelance kitegeeza nti you can work everywhere oba weetwala. Abantu abamu balowooza nti omuntu okugenda e Dubai toyina kusula mu accommodation, oyina kubeera ku ID ya company, ebintu byakyukamu. Mu Dubai nalina ID yange nga ya myaka 2. ID eyo osobola okudda e Uganda oba n'oddayo e Dubai. Era very soon ogenda kundaba ku nnyonyi nga nzizeeyo mu Dubai. Just nakomyewo kukola. Era right now ndi ku mulimu nkola. Okitegedde? Mu Dubai nkiddamu. Saavaamu nvuddemu mu mbeera mbi kuba waliwo abantu ekigambo kye bakozesa nti deportation. Deportation, omuntu baba bakudipotinga bakutwala ku police, oluva ku police ne bakutwala ku gundi, simanyi nayo mpulira babyogera batyo, ne bakutwala ku deportation but tebankwatangako. Omuntu gwe badipotinze ye muntu gwe basoose ne bakwata ne bakutwala ku poliisi, oluva ku poliisi simanyi awiiru, then simanyi oba ne bakukasuka wanze sigingirangako na mu deportation. Omulundi ogwasooka mwagamba Rama bandipoting okuva e Saudi Arabia. We nakola umula nayitawa. Mwavayo ne mugamba Rama bakudipoting e Saudi. Omuntu gwe badipotinze e Saudi addayo nakola umula. Mwanda beemeka kukaaba. Saudi we bakudipotinga tokkirizibwa kuddayo. Ewookubiri ne mugambe kata bandipotinga. Kata sina kyenjeetaaza, sijja kusuubiza nti nja kuddayo, sina kyenjeetaaza. Then omulundi omulala ne mugamba bandipotinze okuva mu Dubai. Omuntu gwe badipotinze tebamukwata. Wali owuliddeko nti Rama bankutte? Wali owuliddeko nti bankutte? Kuba Asiya baamukwata.
era n'omulaba ng'ali Kampala. Nze wawulirako nga bankutte omuntu gwe badipootinze ye muntu gwe basoosezza ku poliisi ne bamujja ku poliisi ne bamukolera process egenda ku deportation okomawo e Uganda neesazisiza tiketi ng'eva mu bakama bange tiketi nga ngisazizza sinti gavumenti ye yaginsazisiza sinti natambulira ku bipapula tiketi nga woonagikwata n'ogisaza sayinako misango kwa ID nempitawo ku kisaawe era nempita ne ku kisaawe ky'e Uganda kwe kutuuka e Kampala era anytime Dubai nkomawo ID yange kweri ya myaka 2 tebandipootingangako era siri mutikke just ekigambo kibanyumira bunyumizi nti oyo mutikke tebandipootingangako era anytime within 2 months ogenda kundaba kunyonyi nga nzizeeyo e Dubai ogenda kundaba nga nzizeeyo kati onaayogera oti kinaakulekawo nze tebantikkangako kati eyo nvuddeyo ekyokubiri bannayuganda nze nakoowa obwavu nakubira Nuupu ekikopo nalwanirira Nuupu gye byankomya nalabayo saawa zino oyinza olagalwamu mulinako obusungu naye ate nze tomanyi busungu bwe mbalinako nakuba kikopo kankulage ku bifaananyi kankulage nze ate nze ntya kati waliwo kye mugenda okunkola nga nakuba kikopo yenzaawo mukomera kati neebuuza munnayuganda okuvaayo noŋŋamba lulamu ojja kusiraana ng'olaba obwo obulamu bwe nalimu bwe bwali obulungi njagala oddemu ku magezi wemba nga ndi wano noŋŋamba lulamu ojja kusiraana gwe obulamu buno bw'olaba nti bosi bwakusiraana buladi nali nasiraana kati natereera nalima emyaka 3 n'emyezi 6 siryerabira olunaku lwe baatuta mu kkomera nali ne bannange twali 6 kankulage omulala bayithawe kankulage mbirina ebifaananyi kankulage oyo bamuyita Ssekabira namulekayo neŋŋenda okumanya gwe tonsinga kuba na mutima gwa ggwanga ovanga ku muntu gwe batta n'addayo n'akyalira ne banne twafuluma ennamba y'abantu bebatusiba abamu ne basigalayo ovanga ku muntu alina omutima afuluma ekkomera n'addayo n'akyalira ne banne ono omuvubuka bali bamuyita Ssekabira bali batukwata lumu buli omu bamusalira emyaka gije namala emyaka 3 n'emyezi 6 mu kkomera kati wentunulira zino embizi za Nuupu toyina kyomanyi oluusi oli kadaama oyasama bwasami oyogera bwogezi nze nalimako nenebakako obubi nendya ku bikongoliro nembonaabona nabuuka luvannyuma nti mbonaabonera bwereere kuba oluva wano nga bagamba Museveni yakusiba kati lwaki tansiba kuba saali musiru nga bo we bali saali musiru nga bo we bali abavubuka mugenda kutuuka mu buuke ffe mutukolimira mululama ensojja kugiraba ensejja kukyawa naye obwavu kibi lwana kuva mu bwavu tolwana kusigala mu bwavu Solomoni annenkana lwaki Solomoni tajja ne tulwana ababakazi bannambooze ababakazi balutamaguzi balina abaana abakulu nga ffe nze nkaaba amaziga okulaba nga bakwatamu abaana bato kubasa ku gurawundi ne weebuuza bba abaana abaabwe ensi tebagiraba nti mbi lutamaguzi aweza emyaka 4 nambooze aweza emyaka 4 bajjofule lutaya basajja bakulu ne Kyagulanyi yennyini mukulu Solomoni tannenkana n'okunsinga
kati Kyagulanyi waba alina Solomon okunneeka n'okunsinga manya ne bano balina abaana abakulu okunsinga kati bo weebuuze ebintu ebiruma eggwanga baabaana baabwe tebibakwatako lwaki gwasibibwa lwaki gwabeera ku gulawundi lwaki gwe bakwata kitegeeza gw'oli saddaaka kati ono aŋŋambye oli kisiru olinga agamba Solomon ansinga omugaso mu ggwanga nze ompita omusiru olw'okuba ŋŋambye nti Solomon ye lwaki tajja ne tulwana ekyo ne kinfuula omusiru. Those are the people who are fighting for the freedom of speech. Gwalwana Museveni ti mutabani waakola bwati ne bwati fe wetunenya ku mutabani wa mukulembeze wammwe nga nfuuka omusiru gwagamba Museveni mutabani walekerawo tuvuma ku Twitter. Solomon tanvumye bati neebuuza ate nga sivodde nga sivumye neŋŋamba kati Solomon ye si mukulu nga nze ye lwaki tajja ne tulwana. Instead of reasoning me oŋŋambye gw'oli kisiru maziggwe neeyanzizza nnyo naye ate ensonga yange enkulu era ogenza okunvuma amazi ng'olabira ddala kye njogedde kikulumya ate nga kituufu. Gwakeera ku makya n'ogamba we are fighting for freedom of speech, we are fighting for the dictator. Dictator omuntu yenna atali dictator ye muntu gwe bagamba ensonga n'agikkiriza n'akulizoninga wabula si kuvuma. Nkuvumye naye nze okugamba nti wembanga ndi mukulu bwe nti nga ne Solomon mukulu lwaki tajja ne tulwana ffenna n'oŋŋamba olinga amazi gwayagala okukyusa Uganda kifaananyi ki ky'otulaga kwokoledde ekyo kitegeeza ate mwe temugambibwako mutta n'okutta. Nkuvumye baabo banvuma mu comment oli mazi baabo banvuma ogamba mbu Solomon lwaki tajja ne tulwana ekyo kikuvumya mu gavumenti eyaabwe kati aletegeeza Solomon bowe bafuga ayinza kuba na mubi nnyo n'okusinga muhoozi. Tukulabira ku bikolwa byammwe tiwe tubagambako how can you react, how do you react, eyo reaction yammwe mbi nnyo. Olaba ovuma omuntu ogugamba ogunene bwotyo kitegeeza oba n'emmundu omukuba bukubi masasi n'afa kuba bye mwogera lwamagufa ddi oguvubuka ogwo n'engusanga nnyinza okugutemula. Twagala kujjako gavumenti ya butemu ate ey'abatujju eyagala kujja katusigaze eno mwe abatujju temujja kutufuga. Wogambira Rama singa ofa oba nenkusanga nenkutunga akambe kati olwo oba olina obuyinza obukwate mumbi tosobola kunkuba amasasi ggwe. Baabo kivubuka gwe oli bonaabona wonjagaliriza okubonaabona gwe oba olina obuyinza kitegeeza osobola okunsiranya mu makomero obulamu bwange bwonna. Muli babi. You people, you are very, very, very bad. Nemwe banamu abanuponze kambagambe ebyo muli mu kujinika mannyo. Ffe twalwana twayuwawo omubiri byonna twabikola naye amagezi gengendo okuwa mugende mukole. You people go and work. And let me tell you this, kanzije nzingenda bagamba mazima omuvubuka ali eyo wofunanga ssente ng'eva wa mu NRM gikwate. Wofunanga chance ey'enyiga ewantu oba kukola campaign oba kulangira bintu products za government kwata ssente togaana ssente. Chance comes once. Abantu bakwata ssente nga za kutunga abantu biso za kuyuwa musayi za kusaddaaka ate gwe ssente gy'ogenda okukolerera omanyi nti okoze. Kwata ssente. Bannabyabufuzi bagamba temukwata ssente za Museveni bo omusaala ogwabwe guvaawa. Kwata ssente. Nze oŋŋamba mbu ssente za Museveni mbi namboze ye nga tafa ebbanga lyaziriiridde. Oŋŋamba mbu ssente ya Museveni mbi Lutamaguzi nga tafa ebbanga lyaziriiridde. Ekyewuunyisa ssente yeriko signature Secretary Governor of Uganda signature ne ze bampa ze ziriko.
okumanya obwavu bubi ulira okumanya obwavu bubi wenkwata sente y'enyale munenzija nenkugula kongoba ongoba kankulage ekizampo luno olukumi okumanya bannange obunaku bubi okumanya obunaku bubi omuntu ajja wano n'agamba oli munyampi walya wofuna akasente ko okuva mu banyampi ogenda ku dduuka tazigaana akuyita na mukamaawe njagala ombuulireyo omuntu eyali antaddemu kamera n'agamba gwe oli wa nuupu oli w'enyale musikuguza okumanya sente eno nzibu nnyo njagala ombuulireyo omuntu gwe wali owaddeko olukumi ssebo njagalayo kasoda n'agamba twala sente gwe walya sizikwata za kibi lwaki muzikwata nga tuzze mu bizinensi gammwe kitegeeza nammwe embeera si nnungi nammwe mwetaaga kasente kyengenda obbagamba naye nga abavubuka mwebereremu bagenda kubasiba statement eyo gyokozesa mbundaba Museveni yabasiba ejja kutereera mutwe gwo omaze kulemererwa nkubuulira ejja kutereera mutwe gwo omaze kulemererwa by the way let us reason ate kati katulizoninge sigenda kuvuma nze ngenda kubasomesa njagala nkulage Uganda embi Uganda gye tuyita embi mbadde mu ggulu nendaba bbaasi ezo kankulage bbaasi zino njagala nkulage Uganda embi gye bayita nti Uganda mbi mbadde mu ggulu nendaba bbaasi ezo ziraba zibadde 50 eyo ye bbaasi esooka then endala ziizino emmotoka ya Red Cross eyo motoka gyolaba we mabega ya Red Cross kuliko UN nga zigoberera bbaasi zino eno nga wooziraba ezo zoolaba wooziraba eri abantu abagamba nti Uganda mbi Uganda weeba mbi njagala ondageyo abantu abava mu Uganda nga bagenda mu nsi endala okunoonya obubuddamu Uganda mbi nkikkiriza weebanga Uganda mbi njagala ondageyo omuwendo gw'abanna Uganda nga gufuluma Uganda nga gugenda Somalia okunoonya obubuddamu banna Uganda tusooke tusiime ne Allah kyatuwadde before nga tonnakaayanira ssavu sooka okwate ennyama ogisiime then ogambe essavu liruwa olirye webanga Uganda mbi bano abantu abayingira zino zibasi zibadde zisala nga ziyingira ggulu wabanga Museveni mubi nga ne Uganda mbi njagala ondaga omuwendo gw'abanna Uganda abafuluma nga bagenda okubundabunda mu nsi endala anti Uganda mbi obutasiima kibi omulugube kibi n'obutasiima kibi sooka osiime ekintu ekiri mu nsi yo gwe teweebuuza lwaki Abasomalia tubabudamya nga bo tebatubudamya alhamdulillah ekyo kyebalize Allah gwe teweebuuza lwaki Abasudani tubabudamya nga bo tebatubudamya njagala ondaga ennamba y'abanna Uganda abagenda e Sudani obbabudamya njagala ondaga ennamba y'abanna Uganda abagenda e Somalia obbabudamya njagala ondaga ennamba y'abanna Uganda abagenda e Ethiopia obbabudamya abo bonna abantu benjogerako tubabudamya ze zino basi zoolaba 50 zijiddeko emmotoka za Red Cross zijiddeko emmotoka za UN lwaki mmwe ensi gye muyita embi ate abalala bagirabanga goloti lwaki abalala bagirabanga golodi butasiima Bannayuganda temusiima kyekitulemesezza n'ensi yaffe okulaakulana kyeki kyabazunza ogenda n'otunuulira binnayuganda bitadde obukyayi ku nsi yaabyo kiri ne kituuka eyo e Dubai ne kitandika okwasama bannange Uganda mbi Museveni atuyisa wali wano bikaddama bino bimuyoola mazzi bino ebikola mu kaabuyonjo bino bikaddama n'obitunuulira obusiru kanneetereze wano nsooke nabyo mbirangire n'otunuulira wano bikaddama ebisiru bakadama muli basiru nnyo barakallahu fikum omanyi lwaki bakadama bakyabawo obusente butono sinti Museveni mwe mweyonoonera osanga kadama avudde e Kampala atuuse mu kiyumba ky'abawalabu atandise Uganda wabi oba abanoonya sympathy oba abanoonya bamuwa obutuuze mu kiyumba oba abanoonya bamuyise bulungi naye nga yeerabidde nti ekintu kyakola ate yeekuba yekka omupiira
otuse mu kiyumba ky'omuwalabu otandise bannange Uganda mbi emyala mibi ebizimbe bibi tulaba ennaku omuntu gw'okigamba manya aba alowooza nti omuntu ono waaneekyanga agenda kuwangalira wano olw'okubanga ensi yaabwe bali bubi kyova olaba bakadama basinga mufuna emitwalo 9 era noonyereza mu nsi yonna mu bantu abakola obwakadaama Uganda it is the only country abafuna salala omutono naye nga tekiva ku gavumenti nga kiva ku mmwe bannayuganda buli w'obeera ewantu ng'olaga gy'ova wabi nga woolaze weewalungi noona akukozesa ya advantage gy'akozesa okunyigiriza kyova olaba abantu ababadde bakyasinza okufiira mu Uganda be bakadaama ku byeyeeyo be bakadaama ogenda owulira kadaama weegundi baamusse olw'ensonga weeteebadda mulimu ebintu bye mukola nga mmwe kennyini mmwe mwenswaza omuwalabu agenda kugamba kankituge ate oba kyaŋŋamba mu nsi yaabwe tebabifaako akutte ensigo ze babajja mu mmwe kennyini buli woogenda n'okuba ensi yo manya weekuba wekka tuuse mu kiyumba ky'omuwalabu oba olw'okuba oyagala kabampaane bannange Uganda mbi enguudo mbi tetulina wakusula ate nno mulimu n'abakisussa sirina kyakulya sirina ngeri ki gye mbeerawo Uganda bambi mama nnyamba omuwalabu n'akusimayiringira kubamu akafaananyi ng'okutta omusudani omulesi omukozesa nga kadaama n'akubuulira ebyo ebizibu nti Sudaani tetulya tetunywa gavumenti yayo mbi bw'abadde agenda omuwa emitwalo 9 oba okyagimuwadde era ogamba engeri ewaabwe gye wali ababi kanjijeko 45 yensonga lwaki mufuna obusente butono mukuba nnyo ensi yammwe omuntu yenna olina okuba n'emmizi si buli kimu nti bakyogera otuuse mu kiyumba ky'omuwalabu neyo ku mirimu gye muli Uganda mbi Uganda tubonabona Uganda ebulidinga bannange wano nga walungi n'olaga amaalo ge gabaleetera okubawa obusente obutono amaalo ge gabaleetera okunyoomebwa ku mirimu gye muli amubonaabona weebuuza omunaggana oba abanaggana bamu bambi tebabamanyira omunakenya afuna akakadde kamu emitwalo 2 mu kiyumba gwe weebuuze lwaki nfuna 9 olowooza gavumenti ye Kenya yayogera n'eye Saudi nti babawe kamu 2 Philippine babaweera ddala ekitiibwa sina mu biyumba yokka ne gye bali yonna olw'ensonga gavumenti yaabwe bagyogerera bulungi ate beeraga ate nga ne Philippine yemu ku nsi ezikyasinze okuba enjavu ne bo beewa ekitiibwa balina brand waliwo ekintu ekiyitibwa brand. You have to brand yourself. Nomanya nti kati eno Adidas eno katwe made we mute branding mugenda kubonaabona mukyabonaabona yagala ensi yo ebirala byonna sooka obireke yagala ensi yo buli w'okuba ensi yo ng'ogikuba amagye amavundu gwabonaabona Museveni yakola mu kiyumba si yakolayo byebyo byembagamba naye nga otherwise nze Rama ndi mu bulamu bulungi kati waliwo abakazi abamu beŋŋamba Rama ekyeyo kyakulema Rama baakutikka Rama obonaabona over Saudi wodde Kenya let me show you my wife come njagala mbalage mukyala wange ate simukweka ate mwagala nnyo kati kamubalage nkulage ensonga lwaki mbonaabona kankulage lindako ye aliriddawa lindako ye aliriddawa that is my wife. Mwagala nnyo. That is my wife. Ekimbonyabonyo gende Saudi. Ekimbonyabonyo gende Qatar ne bandipotinga. Ekimbonyabonyo gende Dubai ne bandipotinga. Because I'm a man. Nino bonaabona ndi musajja nino bonaabona kinkakatako. Challenge negende eri bakadaama. Challenge negende eri abaana ab'obuwala abali ku byeyeeyo oba Europe oba wa yonna gye muli. Challenge negende eri ewammwe. Mwani ababonaabonera ba sweet. Tugambe mbu wansi w'abasala.
ndaba wana abakazi abavaayo ne banvuma basinga ennamba obungi envuma y'abakazi mulina ebizibu bingi lwama obonaabona lwama ozunze ekkata lwama ozunze wa n'enkubuuza ekibuuzo nze nganze omusajja ekimbonyabonya nnina gwe mbonaabonera mukazi wange abeere bulungi musibise enviiri musiigise enjala afune wifi ewaka abeere mu bulamu obusinga obulungi ekibuuzo kyange ne kijja gw'omuwala ali wano nkuba kyeyo gwani akubonaabonera bwe tuba nga tugassa obwongo kunze naawe ani abonaabona muli mu kuswala mwe mwekaliza already omuntu abonaabona ate aligamba Rama yabonaabona nziramu ekibuuzo nkuddamu this is my wife mugamba Rama abonaabona genda onaabe ku ddagala Rama ozunze nnyo nsi 3 bakudipootinga ekindipootingisa kuba nti nina gwe mbonaabonera nina gwe nkolerera abeere mu bulamu obulungi ate nga talina mwana tetunnazaala mwana gwe ekibuuzo kiri nti gwani akubonaabonera oba gwe nnyoko we yakuzaala yagamba omusajja wakuzaalangamu gwalina olabirira abaana mu abantu abawala abasinga bali ku byeyo mulina ebizibu bingi nnyo ekisooka gwe luuza munansonyiwa mikwano gyange abakuba ebyoyo naye nagana amazima galuma omwana owabuwala yenna ng'okuba ekyeyo ng'olina omusajja ali waka ye gwe luuza nnamba emu munsonyiwa obba kuba n'emikwano gyange batigano ge mazima omwana ow'obuwala ng'oli ku kyeyo ng'okola ng'olina omusajja atudde Kampala Uganda ye gwe luuza nnamba emu Rama nzijja mu baluuza kubanga Katonda we yatonda omusajja yatutonda nga ffe tuyina okubonaabonera omusajja era kano akagambo mukaterekenga mukazi munno waakumanyiranga mubuuze nze nina mbonaabonera gwani akubonaabonera kibuuzo nze Rama gwe mbonaabonera wuuni omusajja senga ngamba Rama obonaabona nzikiriza kuba musajja munnange kyayitamu nkiyitamu naye gwe omwana ow'obuwala ani eyagamba nti omusajja waaba akuzaddemu yalina olabirira abaana wano bakazi bamekanga mmwe mulabirira abaana bammwe kyogamba bbaawo mawube bbaawo mulema bbaawo musiru kati nze nno muba oyita abasiru nzijjamu kuba nsinga ne bbaawo obuvunaanyizibwa nze obuvunaanyizibwa obwange sibutanga ate okumanya mbasingira wala ti n'omukyala gwe nnina simuzaalangamu naye mmanyi nti ankakatako mmulabirira naye gwe baakuzaalamu naye bbaawo tamanyi nti kimukakatako okukulabirira kati nze luuza nze mutikke nze mudipootinge kati gwe omwana ow'obuwala ali eyo avuma Rama bamudipootinga Rama bamutikka bantikka kuba nnina okuzunga buli wamu nnoonyeze mukazi wange ekyokulya gwani akunoonyeza ekyokulya oba gwokola vice versa gwalabirira omusajja n'abaana ng'ate omusajja yalina okukulabirira mbamaze kati ndowooza ekibuuzo nkibazzeemu waliwo abangamba naye Rama lwaki obonaabona nnyo Rama genda onaabe ku ddagala Rama lwaki ozunga ku nsi ekimbonyabonya ekinzunza mwana ono wa buwala kati gwe omwana ow'obuwala ali eyo kiki ekikubonyabonya ng'olina omusajja kiki ekikuzunza ng'olina omusajja olina ebizibu bingi osinga ebyange nze tebambonaabonera kuba amwemaani nina kubonaabonera muntu gwe nneebakako naye gwe bakwebakeko owoome n'okutuuya n'otuuyane nze nteekeddwa era wowulira nti ngenze ekkata waganye Rama ne Uganda eganye Rama ne Sudaani eganye nteekebbwa kubanga nnina omwana ow'obuwala ewaka awooma ng'okuwooma kwe kye nnina omusasulamu kumukolerera naye gwe wagatta obusiru okuwooma wagattako obusiru nti gwe wawooma ate n'ogenda oboneebone njagala mukazi adifendinga point eyo nkuteekeko gamba nkuteekeko ate woogirizo ninga obulungi ngenda kuwa emitwalo 10 nga sivudde wano nkuteekeko nkuwa emitwalo 10 kasita olizo kankuteekeko nkuwa emitwalo 10 nkubuuzizza ekibuuzo nze Rama ogambye mbonaabona it's true mbonaabona
naye nina gwe mbonaabonera. Gwe lwaki obonaabona ng'olina omusajja ewaka akwebakeko? Jana airport pickup tulina Ramadan discount mujje tutambule ffenna nga emiwendo giri wansi ddala. Muneesige mbatambuze kola ice tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya. Muneesige tutambule ffenna mujje mu booking ng'obudde bukyali ng'emiwendo giri wansi. Ogenda Kisanga wange Jjinja ogenda ku mitwalo 15, Masaka 15, Kayunga 15, Buyikwe 15, Mityana 15, Mbarara mitwalo 35, Mbare mitwalo 30. Mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala ng'emiwendo teginakuddamu kulinnya. Mujje mu booking nga bukyali nga discount ekyali. Kwe tosuwa chance eno baddiya, tosuwa chance eno. Ali serious jangu booking, jangu WhatsApp booking namba yaffe yo ku screen 0704444058. Muve mu comment section baddiya mujje mu booking nga obudde bukyali. Muleme kupanikinga ku ssaawa esembayo, muleme kusumbuyisibwa ku ssaawa esembayo. Tofaani oba tonnaba kufuna tiketi jangu booking ng'obudde bukyali. Tolinda kumala kufuna tiketi jangu booking ng'obudde bukyali. Nebaza mwenna abala video yange to the end ne mulabulawo nga temubuskipinze mikolo ndi musimu saba Katonda bye musinga okwagala. Channel Media Kochali, subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified rentcal video empya. Mbalinze ku WhatsApp, mbalinze tutambule ffenna ku bbeeyi layisi, ku bbeeyi y'enseko buseko.